Olubugo lwatongozebwa ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera eyafuga Obuganda wakati w'omwaka 1275 okutuuka 1303. Wabula abanoonyereza abamu bagamba nti lwali lwavumbulwa dda, abandi ne bagamba nti lwavumbulwa ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera. Naye buli munoonyereza agamba nti olubugo lwatongozebwa ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera. Era ab'Engonge be baavumbula olubugo, era ku mulembe gwa Kimera ne lutongozebwa. Buyungo Wakyama Wamala mutabani wa Ssenkungu ye yavumbula olubugo luno. Jjukira nti Abaganda baalinga bambala maliba ga nsolo ez'enjawulo, olwo nno nga abakuseere oba abaavu nga bayita bute. Era ku mirembe egyo eddiba nga bwe nabagamba nti eddiba ly'Engeye lyalinga lya ttunzi nnyo nnyo nnyo, era nga lyambalibwa bakabaka n'abakungu be. Olubugo lwavumbulwa nga bakomaga omuti oguyitibwa omutuba. Era nkubiriza Abaganda mwenna okwettanira ennyo okusimba emiti gye tuyita emituba, tusobole okuzuukusa ebyafaayo byaffe, twongere okukomaga embugo, kubanga lwe lugoye lwaffe bajjajjaffe lwe baatandika okwambala mu myaka eyo 1275 ate nga teruliiko bulabe. Kabaka Kimera yasanyuka nnyo era n'agamba eyaluvumbula nti wamala Abaganda ensonyi n'obugiriza emibiri gyabwe. Awo nno musajja mukulu eyaluvumbula ky'ova olaba ayitibwa Wamala, ate olugoye lwo ne luyitibwa olubugo kubanga lubugiriza omubiri gw'omuntu. Olubugo luno lwali lw'amaanyi nnyo. Abantu abamu tebalaba bulungi bwa lubugo, naye olubugo luno empewo teyakufuuwanga, era kye bayita ekikunta. Bw'ogenda ewa jjajja, bwe twagendanga ewa jjajja nga twebikka kikunta, lwe lubugo. Ate nno abantu b'omulembe ogwo abeebikkanga embugo tebaakwatibwanga nno musujja, anti ensiri kizibu okuyita mu lubugo ne zikuluma. Ate nno nga bwe tumanyi obulungi, lugoye lwaterekebwangamu buli muntu yenna aba agenze wa Ssenkaaba. Lwali lugumu nno era olugoye olwo olubugo lwayamba nnyo Obuganda. Era njagala kutegeeza nti Omuzungu
oba abazungu we bajja nga bajja mu Africa, abantu abasinga be baayitangako be baasanganga baalinga bakunnumba bute. Naye we baatuuka wano e Buganda baasanga ng'Abaganda bambala era nga balina olugoye lwabwe olubugo. Era olubugo lwe lwali lukozesebwa okutuusa jjo ly'abalamu mu myaka nno egya 1800 nga lwe lukozesebwa. Abazungu bwe baaleeta engoye endala ezikoleddwa mu nayironi ne mu ppamba, olwo ne badibya olugoye lwaffe olubugo. Bajja wano ne batulimisa ppamba ku buwaze. Ppamba bajjajjaffe baamulimanga ku buwaze, ne bamutwala ewaabwe ne bakolamu engoye ne bazikomyawo ne bazituguza ku bbeeyi ey'obuwanana. Era amagezi ge baasala baagamba bajjajjaffe nti olubugo lwa sitaani, era paka kati Abaganda abasinga obungi balowooza nti mu lubugo mulimu sitaani. Kale ne weebuuza, eyatonda omuti gwe bayita omutuba oba ye Katonda y'omu ye yatonda n'eppamba? Kuba tasobola kutonda muti gwe bayita mutuba oguvaako olubugo ne guvaako olugoye lwe bayita sitaani, ate n'atonda Katonda y'omu n'atonda ppamba okuvaako engoye zino eza ppamba, ate zo ne zibeera ntuukirivu. Ekyo nno nkibalekedde, mwesalirewo mulabe. Abaganda nno bo baasanyuka nnyo olubugo nga luzze, naye nga lwajja ku mulembe, lwavumbulwa ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera eyali kabaka wa Buganda owookusatu. Ekyokubiri ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera kyali okutondawo obusolya. Era kankomewo tulabe obusolya bwatondebwawo butya. Awo nno tweyongere mu maaso. Kankomewo ne odiyo endala.